Amanya n'eddoboozi Omusumba Yiga Augustine abizzaayo ow'Ekawala. Nsooka okutegeeza eggwanga lyonna Uganda nammwe mwenna bali mu nsi z'ebweru nti tiwaba muntu yenna akulimbalimba ng'akozesa Facebook eriko Pastor Yiga Augustine ng'agikozesa ng'akusabirako ssente. Oyo mufere. Nsooka okubategeeza tiwalinze muntu gwe nsaba ssente ku social media era temulimbwalimbwanga. Facebook sibaako, sina budde bubeera ku Facebook era oyo mufere asifera abantu ku Facebook banne mumwegendereze. Facebook page yaffe eya ABS TV eri ABS TV Kawala. ABS TV Kawala ye Facebook. Okiwulidde? Eya YouTube channel yaffe eri ABS TV Uganda Official. ABS TV Uganda Official. Njagala buli muntu yenna Mukama akuwa omukisa agenda no subscribinga ku ABS TV Uganda Official. Genda yosangeyo program ennungi ku ABS TV Uganda Official. Gisubscribing, giliking, wa comment, noonya buli kimu kyonna materials g'owulira ng'asobola okukubuza okumalako straight ky'olifa twerabidde, kalondoozi, n'amwatulira, programu ez'amaanyi si byangu, embeera kutuma ky'otandikoze. Gendayo ku YouTube kati Mukama akuwa omukisa. Buli olikinga, buli olaba ku bintu ebiri ku YouTube channel yaffe ABS TV Uganda Official, Mukama agenda kuwa omukisa. Oba ogisharinge ne banno, oba ne Facebook page yaffe ABS TV Kawala. ABS TV Kawala girayikinge, gisindikire ne muno, gyagazise n'emikwano gyo. Njagala Mukama abawe omukisa. Naye tebababbira ku social media nti Musumba Yiga oba Musumba Andrew Jengo asaba abantu ssente. So bw'osanga Facebook ng'oli akugamba weereza ensigo n'akuwa n'ennamba y'essimu, manya nti oyo mufere awedde emirimu. So Musumba Yiga bwetyo si bwenkola. Mukama abawe omukisa mwenna abagenze ku YouTube no subscribing kati Mukama akuwa omukisa.